abali ku ludda olwakanya gavumenti baleete bantu banamba lujeka oludda olwakanya gavumenti wenyini luleete abakulembeze abatalina mulamwa abireebereebe ku ludda olwabwe ku ludda olwa movement omuntu yenna gwe balowooza nti alina embavu ayinza okuvuganya kubanga kiki ekyaleeta ekyo bamanya nti ebyobufuzi ebya 2026 ebyobusika ensitani luddawa eri wano mu Buganda ekyo nenkibagamba mu 2021 mu mwezi gw'okutaano nga twakamala okulonda nga n'ababaka tebannalayira nembaga waliwo olukuki era tuli mu mativu mu kibiina kino nti Uganda yonna kati eyogera nti waliwo olukola okusaanya abakulembeze naye twali twabagamba dda mu kibiina kyaliyo politiiki kati ebyobufuzi ebya succession biba byobufuzi bizibu era okumanya biba bizibu kati kubanga bwemba nembeera mu organization mubeeramu organization politics mubeeramu obulingo buli organization wonna weeri naye omukulembeze owannamaddala bamupimira ku ngeri ki gyakwatamu ensonga nanyo ensonga ekwata ku buyinza bwe oba n'ebyetaago bye that a leader is judged on how he handles issues which is tackling on his interests or is also little power nti bwe bategeera okubeerawo kati basebo ne banyabo ekireese olutalo mu Nuupu lukiki olutalo lwa Nuupu ekiruleese luleeteddwa ensonga ya buyinza wakati wa Bobi Wine n'empungu kituufu wabaddewo olukwe olugamba nti Bobi Wine bamugyewo oba nga tebamulabawo abaliwo byobufuzi abagundiivu ebyo bibeerawo naye kati olukoolo lubadde lutambula kati olukoolo nga lutambula nga lukolebwa ne banondozo beera bayogera abava mu pitipuloko naye kyo nekirala kubanga abalala badde baga nti ono simujubu bulungi iziwanti ng'ebiringange ebibaddewo naye kati engeri gy'ogenda okwetaasa abantu abo n'engeri gy'ogenda okuvuunuka okusekeeterwa nga kuli munda omukulembeze omupimira kyovudde olaba nti Ruto yali mukwano gwa Uhuru namba emu naye Uhuru bwe yafuna ekirowoozo ekigamba nti Ruto tumugyewo tuleetera Raila Odinga kati jjukira nti abantu bannakenya abasinga baali bamanyi nti Ruto yakola nnyo Uhuru okujja mu gavumenti nannyo okuva mu Mountain Kenya ewaabwe mu Bakikuyu be kati Ruto Uhuru ensobi gye yakola Ssemasobi yali eki nti buli muntu yenna bwe yalaba abantu n'alaba okwogera nabo omu ku omu abannabyabufuzi naddala Bakikuyu banne nti nayogera nabo omu ku omu oba yalowooza nti kiraba kigumu naga buli muntu yenna asemberedde Ruto ate kukulwanisibwa kati n'atandika nalumba Bagachagua nalumba Badidinyolo Bechungwa bani bonna Bakikuyu banne bani bonna n'abalwanisa kati kyatamanya nti yatandika okulwanisa Abakikuyu banne ne bannabyabufuzi abakwano ba Ruto ng'ayagala bave ku Ruto kubanga bayita kuva ku Ruto kubanga yali amaze okuteera Ruto tumugjawo nga tutuvaawo nga tabwadde ensonga natandika okubalwanisa kati batandise okubalwanisa bonna kati Ruto kati abantu okunyiiga ne kusifutinga ne bagamba ne balaba Luulu nga munnanfuusi nga alwanisa abantu abo ne batamanya nti alwanisa Ruto bonga bagati abo omusajja omukikuyu ate Abakikuyu bonna batadde makomera abakutte akoze eki kati era Uhuru n'agezaako okukozesa okulwanisa yali Minister of Finance kubanga yali aleeteddwa Ruto bamuyita Lotiki waliwo okusima Valley Dam Kimolero Dam Kimolero ne Kamwere Dams ziri mu Rift Valley Ruto gyava mu Bakalanjini kati n'agati mukola project eyo n'agamba nti Ruto alidde ssente ng'ayita mu baminisita bano ezalikoze project agenda akosa Abakalanjini banne bamuveeko okitegedde n'akwata Balotiki n'akola ki kati Ruto Uhuru yafeeringa kubanga yakozesa okulwanisa Ruto naye ng'akozeseza collective fight kwega nalwanisa buli muntu yakola abalabe bangi ate nga tageti ye muntu omu so yali badayita abantu sekinoomu kati olutalo lw'ekitiibwa Kyagulanyi olw'okumulwanisa okugamba nti abadde nti ono yalidde enguzi ekyo kiringanga by the way kubanga okulya enguzi oba kiki oba sente za nguzi oba ekyo muisobola kisootinga kubanga era omutalo alime kulowooza nti owekitiibwa Bobi Wine talisobola kumanya oba tamanyi lwaki nti ono yafunye miliyoni ya 5 kubanga akitegeera nti wano parliament ekola bwete kiri ofiisi akimanyi naye
abadde ayagala kyeyambisa ng'ekinaayama nga Uhuru bwe yali ayagala okweyambisa sente kimololeddamu ebbilioni 16 nti Ruto azibbye abantu bamunyiike okitegedde naye kyeyakola ensobeka okulwanisa abantu bonna n'atakomaawo kati wano Oweekitiibwa Bobi Wine ye okutandika olutalo lwabwe n'atandikira ku leader of opposition ne bajjako Mpuuga kati ate bwe yagirawo Mpuuga kubanga baga ati political mood mu byobufuzi baga political mood kitegeeza bw'oba ogenda okukola decision olina okupima ensi eyimiridde eterowooza etya kati mu kiseera Mpuuga bwe yalinga alinga ng'asituka okulaba ng'atereeza byeki parliament ne bamuggyako kati ate mu kumuggyako ne baleeta omuntu abantu bonna gwe batakkiririzaamu katugambe ngo baberiiti gwe batakkiririzaamu nti ono asaanidde okuddira ani olubigere era ensasage n'ebeerayo kati kitegeeza awo nga ekyo tekinnaggwa ne bateekawo kunga kati kunga nga tebanajjawo na Mpuuga ne batandika okujja ne baga nti banange kunga eze kusaanyawo Mpuuga enoonyaki ko nti kunga ekulabyayo kumbe kunga eri mu kulwana olutalo olw'okulabika nga Bampuuga nabo ne gurupu yabaali bapanze okujjako Bobi Wine mu kibiina kyabwe ne baga tujja kukozesa delegate conference tukole ki naye nga kunga eze kuzikiza muliro kwegamba kukubirira naye mobilize nga abantu abanadifending omuntu waki waayo kati ne banti internal struggle for political power okulwanagana muntu okwaki okubuyinza kati ate Oweekitiibwa Bobi Wine kyasudde n'aba nga yeesembereddwa omusajja bamuyita Lubongoya nabategeeza nti President Museveni yamusomesa okuva mu kiruula n'amugjayo n'amuleeta paka Makerere n'amutwala mu Havard abadde nga mu State House wayagala wayita kati nga ye mu kibalo kiri kye nibagambye ekyokusaanyawo abakulembeze ne Katana akola nga wabyensimbi naye isomman naye mbega waiso munupu kati abo nga nabo bakoze newandibadde Bobi Wine aliwo naye nga balina omulimu omutume ogw'okusaanyawo abakulembeze abanava wano Buganda era bakola omupango guli olunaku lumu nja kujja wano babulire balina gyenoki nga basalawo ono tumugyewo suula Mukaaku suula Sajjali Abeene suula Kasibante Moses suula Bamabike suula bani leeta wano bakajajata nga babapanga buki okutuukiriza enteekateeka y'obusika ya 2026 kati bano bamuwa amagezi ne wandibadde olutalo luno weeruli ne waliwo luli ntano kati usaanyawo abakulembeze kyolwa nti okulwana mu nuupu kufulumya abakulembeze abagundiivu ate njagala okubategeeza basebo ne banyabo mu ggwanga olitageezangako n'akulimba bw'olaba nga institution ya ddiini bw'olaba institution za culture zibeera ne vested interest mu bakulembeze abamu abali national politics nti ng'eddiini enzikiriza nazo zibeerako n'abantu baazo bebakkiririzaamu eri mu byobufuzi kubanga nabo balina ebyabwe bakola ki ku ludda olwabwe kati bwe bagenda okukola era kyobula nti abaazuukusa Ruto abamuyamba okuva ku Uhuru yali banzikiriza bapentecostal bali kubanga bawa Ruto akadaala buli wiiki ng'agenda mu church 10 nga yeeyogerako ensonga ze nga bamuwa platform otegedde kubanga bamuyinamu interest kati abantu abo bw'obanga ogenda okukola enkyukakyuka olina okubalowooza olina okuba mindful about their vested interest in the yabwe ebikusigengako kubanga mu byobufuzi buli muntu alina interest ye okusobola okutambula tosobolaga nti institution ez'obuwangwa institution ez'eddiini zo tizifaayo ku ani anaafuga ani anaakola kigala bali mu society bali ku by'omwoyo n'ebya spirit bakola ki n'ebyomubiri bebibakwatako kubanga abantu mugenda okufuga bonna bammwe kati n'olwekyo kati awo kyovudde olaba nti mu lutalo luno abawabula Oweekitiibwa Bobi Wine ne batamuwabula bulungi batya ne batafa ku institution zino zirowooza zitya kyovudde olaba nti ng'agenda kukyusa Mpuuga bamukubira essimu n'ekitaffe mu Katonda Bishop yamukubira essimu n'agaana gikwata kitaffe mu Katonda n'agikubira Bishop wa Masaka owa wano Jumba n'akubira Bishop Jumba n'akubira Bobi Wine namugaa njagala kwogera naawe namugaa sooka ompeemu ekiseera tyaddamu kwogera naye mpamu edakiika n'akola ki n'agaana n'emmengo naye n'emukubira ng'ategere nti bagala mu influencinga nga bayagala okutuusa mu baki mu ba political leaders ye naganja kukola byange kubanga nneme kukola ki kubanga nti mbawuliriza era kyekiri najja nebagamba ne ku lunaku olukulu tiyasomera asalwawo bayivu n'ezo institution bebasalawo okuleeta kandidate ffe tukuba kalumukubi abeene ebbali naye mu kusalawo ani ajja nabo balina stake kubanga kyekiri kyembaga nabo baloba kiki bayiga wekyogedde kituufu kubanga abantu ba bulijjo bwe baba balonda bo balonda oyo ayeesimbyeyo naye
wasinzira okwesimbawo abo process kyebatamanyi ono gwe mulonda temumanyi bwe yazze kwesimbawo temumanyi era kyokutolaba nti essaawa eno mu America babadde beyambisizza buli kakubo konna okuzibikira Trump nga basazeewo buli kakubo konna muje mu baloti simanyi yali ayagala kujja ku gavumenti simanyi yali akola naye ogenda okulaba nti Supreme Court ya America yabadde ejjuddemu abasajja be yajjuzaamu ne bagamba nedda ababe ne bagamba twagala Trump akome ku kalulu tewali akkiriza kumujja ku kalulu ne bamanya nti zisuba ddiru naye nga bali bakoze obukolomooni kati kyekyo kye mbagamba nti ne kkooti z'amateeka nazo institution za byabufuzi so kati olutalo luliwo olw'omunda kati wati ekitiibwa Bobi Wine agenda abako kwegamba sokolabe n'asooka agamba mu lutalo lwonna bwe yalaba ababaka ba palamenti bannalabanga bawagira mpuuga bonna ate nga abadde nga bamatizaamu kati n'ayagala okulwana olutalo bayita collective condemnation nti abantu bonna bateeke muki kyolwa yagenda ebweyo n'aga nti bannange ababaka bange ba palamenti beegatta ne dictator ne bayisa etteeka ly'ebisiyaga nga batagitinga nze nga balumbaani nze kati awo omaze okuteekawo bwe yakoma n'aga nti ababaka ba palamenti balidde miliyoni 4 ababaka ba palamenti babawadde miliyoni 100 basobole okuyisa supplementary budget nga naye tibigguka bikoma luddawa awo kati kiba kitegeeza oba omaze okwejjako abantu abagenda okulwana era nze njagala kutegeeza bannayuganda musoma akatabo akayita Emanalize Politics aka Beni Kiwanuka Beni Kiwanuka agamba nti yali musajja yakitegeera luvannyuma yalaba Mmengo n'alaba bali wa Sempa n'atamanya maanyi ne church n'atamanya maanyi ge bayina kati ye bwe yabalumba tiyamanya nti bano bayina strategy esobola okumusanyawo mu ggwanga lyonna bebamujja mu kibalo yakitegeera luvannyuma nakati naye bano yalaba nga ali popular mu kalulu bafuti soja bonna abayina naye bano bamala okubanga nabo batambuza interest yabakolaki kati essaawa eno kyovudolaba nti owekitiibwa Bobi Wine bwe yagambye nti mpuuga yalidde enguzi kati bwewulira debate egenda mu maaso ne wajjawo kiri ekigamba nti owekitiibwa waliwo enteekateeka y'okusaanyawo abakulembeze abava wano mpuuga bw'aba yalidde enguzi lwaki obadde okondeminga abantu bonna olwanisa abantu bonna collective bw'oga nti mpuuga nti Sseggona agende kasiba nti gundi Muwanga Kivumbi agende Muwanga Wanika agende Nambooza agende baani bonna bagende ffe tusigazaaki ng'ekitundu okiraba kati awo baddayo ku drawing board kiki ekigenda mu maaso kati mu bufunze olutalo lubadde olw'omuntu olw'obusika olwa Nuupu ani anaatwala ekintu ne bano bampuuga balina pulaani yaabwe ne gurupu yaabwe okugyawo Bobi Wine kati Bobi Wine owekitiibwa Bobi Wine lumuvudde mu ngalo lutya nti balabye nga mpuuga gwe bawiki antinga gwe bakijjanya ate nga balabalawe nti mpuuga badde nga naatera okutuuka ku ddala eryo okuba omukulembeze ate ffe nga lijonono yajja naye tumulaba ne waali ne Bobi Wine tubeere ne variety y'abakulembeze ab'amaanyi mu kitundu kijja tukola ki kati balaba ngo owekitiibwa Bobi Wine ali ku mission ate nga mission abagiriko be balubongoya ne Katana ne gurupu yaabwe n'abatalabika ey'okusaanyawo abakulembeze kubanga ekyo kyogera kikyakweka ekyo kirima mu giraso kiraba sibasaanyawo abakulembeze ku Nuupu yokka oba ku opposition neeno mu movement kasita balaba omuntu wa movement nga wamaanyi bamuteekako opposition omunafu era bamuwagira akubona amusaanyeewo ye ajewo oli kugabana wasigale nga wali kyangaala tiwali akaga asobola kuvuganya ku ntebe mu kuvuganya kati n'olwekyo kati olutalo ne lufuuka nti lufuuse luvudde ku mpuga ng'omuntu lutuize ku institution kati ffe twabalabula luze ku bantu owulira nti Buganda tufa omusajja kati olwo abantu batandise okubuuza naye emmotoka ya bulletproof gundi bamuwa ssente zavaawa President Museveni yawandika nti bamusonyiwa omusolo gwa miliyoni 3.6 lwaki emmotoka ya bulletproof ani yagigula abantu batandise okubuuza ani asayinira ku ssente za Nuupu abagenda kufuta pate mugenda wa mukolaki abaganda bazimbye amayumba matiribo negona gamasamasa batandise okuga ne kadi za Nuupu batunanga ntunde kati ne bame MP bavuddeyo webbale naganze ekimpalanya omukulu yange amuwengeko miliyoni 10 kusendeza nengana tisaaki nange nina abantu bange nange bandi bubi nagenze okulya webbale ngayogera nagenze okulya ogenda okulaba kati bwowulya bali mpinga boogera ulanga balinganga bawogirani naye olw'okuba nti bonna babateeka mu kigaali bwoga nti abaka bange aba palamenti bonna begase ne dictator bayise etteeka ly'ebisiyaga batajetinganze tugende mpola omanyi obedda ngoberera emboozi eno kuba njagala twogera ebigambo nga bijjayo obanga biteeka ku mmeeza comments zetukoze wano one kyekyokkugamba nti waliwo olukwe olw'okulwanyisa abakulembeze olutalo lwa Bobi Wine n'empuuga tuli mu kulusima munda ampulize kyenjagala alowoozi teruli ku sente miliyoni 5 teruli ku kikolwa ekyokufuna sente miliyoni 5 naye wansi w'ensonga ezibbi waliyo ebintu bingi
tusooke tutunulira abakulembeze abali emabega wa Mpuuga mu Nuupu wokka NRM z'obugireki abalowooza nti Mpuuga ali witch hunted, Mpuuga kye yakola yali tasaanidde kuteekebwa ku nninga, Bobi Wine kye yakoze kikyamu. What do they have in common? Abantu bano bw'obalaba kubanga kiba kitegeeza nti bwe libanga libadde essasi nga balitunuza mu Mpuuga nabo bali libadde ligenda bakwata bali mabega we, naye kiki kye bafaanaganya tusobole okuverifyinga nti ddala wabaddewo olukwe lw'okubasuula bano bonna oba weeruli. What do they have in common? Kye balina bonna babadde mu byobufuzi bagira mu kibiina kya Ssuubi okwegatta ku Nuupu. Baali Basuubi okusooka ne bajja mu DP Doko ne beegatta ku Ssuubi ku Nuupu. Ekyo kimu. Ekyokubiri kye balina mu common nti bonna bw'obalaba wano bonna bali attached ku Mengo. Namboozi abadde ayogera eby'ettaka e Mengo, Sseggona abadde minisita Mengo, bw'oli bwanika chairman we Wakiso abadde Mengo, bw'olaba Oweekitiibwa Masiasi Mpuuga abadde minisita Mengo, nabo era yine nti bonna balina attachment ku Buganda as an institution. Kati era bw'otunula essaawa eno sooka otule Deputy Secretary General eyali mu lukiiko yagambye nti ensonga ya Mpuuga yakwatiddwa bubi ye Kaisa Kabanda. Ye Deputy Secretary General atali mu lukolwa kusanya abakulembeze bali wano nti abakulembeze tibazimbika si bakuzanyirako. Ye Deputy Secretary General wa Lubongoya aga nti ensonga yakwatiddwa bubi, naye mu meeting yalimu. Sseggona aga nti ensonga yaddemu okupapirira tegenda bweti yali badde bweti twali sose nti kikubaganyako ki ebirowoozo. Naye ng'olina okujjukira nti mu lutalo lubaddeyo munda lubadde tirukkiriza Nabbira Ssegayi yakoze interview nagamba Bobi Wine goba abantu bano mangu ne bino tibinnabaawo kubanga bano balina olukwe lwabo lulala olw'okusaanyawo okusensera ekibiina bakisaanyewo tebakulabawo. Yabyogedde ku interview Nabbira Ssegayi ye yali yeesimbyewo nga ku tikiti ya Nuupu okubeera meya wa Kampala n'abamenya bonna naga nti abantu abo bakyamu batukaabya dda beesigama Mengo naki bugoba abantu abo yakirikula yali yakimugamba dda si bino bya ssente. Kati Oweekitiibwa Bobi Wine abadde anoonya wanaasangibwa naye ensobi gye yakoze kubanga olwana olutalo ng'olwo si gw'olulwana kubanga entalo za succession tizakatuuka sizakatandika. Olutalo lwa succession kyemba njagala abantu basome succession politics. Bw'olaba succession politics yali mu Soviet Union nga Lenin mulwadde agenda kufa, waliwo omusajja Stalin, waliwo Trotsky n'abalala, naye Lenin Stalin tiwali n'omu yamusuubira tasobola kubeera omukulembeze kubanga yali mu star tiyali aki tiyali mu lutalo lw'amaanyi nnyo. Ne Trotsky yakola amajegaalasa yakola buli kimu nga wamaanyi, ne Lenin yamugamba nga mulwadde kubanga Lenin yafa nga mwana muto bali tebamusuubira nti anaatera okufa ku myaka 53 naye yali musajja w'amaanyi Lenin. Naye yagamba nti Trotsky wali badde muntu mutuufu wali komisa w'enkyukakyuka naye olina overconfident ati tusemberedde bantu ba bulijjo ng'oli eriita oli eri waggulu. Kati ate Stalin yali tasomye nnyo okugenda mu university, yali talina university education naye yali musajja grassroot man. Naye Lenin nga munenya nti yali akkiriza yalwawo Kabila yali ava mu Georgia, naye Lenin ekyamulewa okwatula kwe kugaa nti gwe musajja gwe nkukobye gwe jangu kuki kati ne balwanira emyaka 7. Kati emyaka 7 ejja kuba Lenin n'afa Stalin nga yaliwo nga abantu bonna bali ku mwange yabaleeta babe. Kati bwe yabaleeta nga babe era the great purge nti okutta abakulembeze mulasa okuva mu 2008 okutuuka mu 2009 buli mukulembeze yali mwesa nga Lenin amulaba manya Stalin amulaba nga w'amaanyi muyivu nnyo bonna buli mukulembeze yenna yali ow'amaanyi yamukola ki. Kati succession politics tumanyi kyetegeeza kati olutalo lubadde mulinga luli munda naye nga okulugjayo okuteeka mu maaso bano bafuuti soja ate Oweekitiibwa Kyagulanyi n'aba nga balwana ng'ali ku mwanjo okulwana olutalo luno Nyanzi ate Nyanzi nga muganda we. Kati entalo za succession si gwozirwana kyolaba President Museveni golooza lwaki asaanyizaawo abantu bonna golooza bonna babadde tebaliiwo bani bonogera kuli ono ku mabusu ono ali naye si yamulwanisa akutega nagiyita pocket card. Omukulembeze akola pocket card z'ensobi z'okola omukulembeze zajjayo okusaanyaawo. Kati pocket card Oweekitiibwa Kyagulanyi yakoze tekolofayinga why kubanga waliwo mbadde nzijambadde ku total nsanze waliwo omukyala badde bamupikira mu motoka y'omukka muwagizi wa Bobi Wine nambe mwanuupi naye aga neewuunyiza gy'adagamba bonna bannuupo neewuunyiza nnyo ate Oweekitiibwa Bobi Wine alwanisa Mpuuga nga ate sente zakasimu za parliament ntuufu. Bino bintu bya fitina situgenda kubikkiriza okiraba. Kati n'olwekyo pocket card eteeka okuba ng'eri accurate nga ate si gw'ogireeta gw'oyogera luvannyuma nti abanange zisiira kyakukola. Kati nga bana babba ababaati
babakudde ha kati okwata obo bakudde naye kintu ekiyisibwa mu parliament kati ye debate kati the moment ekyogenda okulwanisa ng'omukulembeze okulwanisa omulabewo kasi takifuuka kyakubaganyako birowoozo kituufu si kituufu oba ogudde oba feelingi kyetaaga okuba nga kiri crystal clear nga tekiriko kukubaganya birowoozo kati awo omuntu omukutte kati olw'okuba nti wabaddewo anti nga batandika dde okuba engome nti mpuga bamuwala nabamuwala kati abantu baga ebadde empalana bamujja ne kubolidde oba opposition ne baleeta omuntu n'abalujega butakkiririzaamu then tutunulire ku nsonga endala gye babadde bagamba honorable Mpuuga bakubwa commissioner. What does that mean? Kubanga hold on a bit kyenoonyamu kyekiri kye twayogedde ekyokusaanyaawo abakulembeze. Mpuuga bw'omujja ku bwa leader of opposition n'afuuka commissioner wa parliament nakyo n'ojja n'omugaa nti osaana okukivaako. What does that mean? Kusaanyaawo bakulembeze kubanga ndabanga si kyekibonerezo ne bwe kwali badde ku si kibonerezo. You get the point? What was the intention of that statement kuva commission? Kumujja ku platform kubanga already akyalina platform egenda omusobozesa okumobilizinga asigale nga ali popular. Kati mu maaso g'abayivu n'abalaba ekigenda balabaga nti omusajja mujja ku opposition ne kino lwaki mangango kubanga eno tiyali badde nga kangalu oli deputy president mukubaganya ebirowoozo. Gavumenti eno erimu ababbi bayitirivu. Gavumenti eno erina ebizibu naye president Museveni agenda okukwata omuntu ng'amaze omukenenya endusu ng'amaze okukamula kwegamba kusuula eri nga kiba kyali akuwolereza naye the moment wayagala okulwana the succession politics bwe banga ezze ne mutandika okuba nti kituufu si kituufu omanya nti atandise otala agudde kubanga oteeka okuba nga oli precise kubanga nabaga nti succession politics kufa eŋubula eri bruto kati n'olwekyo mu bruto mu kukontana oteeka okukakasa. That is why I told you the other day nali mbagamba wano mu kibiina kino nti mu ntalo tuyina ffe abalwanyi b'entalo tuyina kibaga the necessary war nekiba tuyita the war of the choice nti waliwo olutalo lw'olwana ng'oteeka lulwana waliwo n'olutalo lw'olwana nga lwaki nga lwansonga nga genda gwosazeewo ngolonzeeko kati olutalo lw'ogenda okulwana nti nga lwansonga lubateeka kuba nga bw'otalwana ofiirawo. Kati mukulwana olutalo luno baali badde nga abategeera ensonga eno bamaze ogijjayo kujja ku ffe twaze tubagamba ffe tubaze okwalatenga abantu kubanga entalo ffe twazimanya dda ezijja nti ye Lubongo oyo omulimu gwaliko tali ku nupunga ye ekibiina kya nupu nabaga kya movement ekyo ge mazima kyakolebwa mu 2023 ebibiina biri mu bina ne bakikwasa kibalama naye kati ekyo si ensonga y'ensonga ali ku personality kobenga oli mu DP kobenga oli mu movement kobenga oli mu ojja kusaanyizibwa bongo bwa lumakati nsonga ngazi kyakolebwa 2022 ekibiina kya nupu kyakwandisibwa mu bibiina mu 2023 bobo binagezo kifunga kyakamala mu bulamu bwakyo emyaka 18 nga weekiri akifunya juzi mu 2022 nga kikola ki nga weekiri kiri dormant de bakimukwasa kati n'olwekyo eyatandika ekibiina kyo alina ebigendwa abi abikola ki abimanyi kati ebigendwa naye bize tibiri ku kibiina particularly ebigendwa byakusanyawo bakulembeza bali mu kitundu kabenga ali ku ludda lwa movement kobenga oli ku ludda lwa kanyaki kino ekitundu kisigale nga kiki kubanga ebyobufuzi bannakamba buli basibo olwali obeera wa nupu ekijja kuba wa movement nkyobeera wa movement lwogera kuba wa DP kubanga ekitundu kino ekya Buganda kisigalawo kyokugamba nti waliwo olukolo nabagamba lwaki najja ne bagamba mwoyo gwa ggwanga nti waliwo olukolo okutuga abakulembeze abava mu Buganda bannabyabufuzi okubajja mu byobufuzi ate okudda mu byobufuzi okubatuga tutegeeza politically okubasaanyaawo okubajja mu byobufuzi kati ate okuteekawo abakulembeze kijja kutwala emyaka 200 kati omuntu waga nti abantu batuleddeyo ne bakola omupango nti movement oba n'enkola yabwe bagenda kubeera n'emyaka 6 kati 40 oli bw'ataanyawo abakulembeze abali wano enkaaga batayingidde bwe muligenda okusitula abakulembeze abalala mu myaka 2 nga tebayingidde enkaaga n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwa mwoyo gwa ggwanga okuba buli please musooke mutte ebigere eno si yo nsonga ya pasoni ya muntu nti Bobi Wine n'Empuuga eno ensonga ya kitundu ng'ekya Buganda likyoni kubanga bano bantu these are personality bwe nga tulina variety y'abakulembeze tusobola okulondamu tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo njagala tuanalyzing mu byoyogedde nakyenezijukidde Honorable Mpuuga alina omuntu gwe yabadde oli namubuuza nti naye sente wazifuna oba tewazifuna mukwanukula era katrendinze nnyo ku mikutu gya social media aga nti sijja kukkiriza kulembera bantu batyobola Bwakabaka batyobola Katikkiro. What was that answer? Bw'ogigeraageranya n'ebyo twogedde kuba tugende nti n'ensonga ya kitundu
si ya muntu. Statement eyo yabadde ulikikanga eri irrelevant. Yabadde erimu amakulu mangi kubanga Mpuuga ne Bobi Wine abo bantu. Oli ku radio budde omuntu wa bulijjo katujje tova.